Ngazi. Anti tata. Kye kiriyo. Munanya ni wano senga ngazi. Mukomere wewe ebudde. Tambala. We muti omwayambalanga. Wetu betwayambalanga ka uniform. Twaberanga bayitirivu nnyo. Kati tuzze tukomeye ku speech day ebudde. Byali okuruka. Ebakubaga bwatyo. Nakusibira. Akakali kati obafugira akati kusibira bwatyo kuleke. Nakusibira. Ngaba kuba nenga sibira. Bane basatu bane bikope bibiri nga sinnanyo nkikuuki. Kamba n'amatoke gaabo gaakala. Omukulu. Bajjule. Omukulu. Bajjulire. Otandisa agabozi go. Owaye empale wagifunzangako otyo. Bwana pendeka bwana pendeka. Empale tondeka bwana pendeka. Najongoberera bwana pendeka. Njya kuyira uchi. Empale wa Nze ndi wawano wanda bawo. Oyo weli wa. Tuze kusomera. Enyo. Happy 7. Happy 6. Oli candidate. Ni candidate. Let's talk see the so bulungi nnyo. Nnyo kamera omubuzeeyo. Nulo mlechi akoze ekiriyo. Nina n'omukyala wa myaka ndoza. Baba sengane wa myaka ndoza. Tukwaniriza ku Simon. Mwe buli wamu munoonyaayo. Buli wamu. Nange mbaniriza bannange kuba nti musazeewo okunnoonya yonna gye ndi. Abalabi ba Simon official Seguja Hamisi Salongo nga bulijjo. Laba olawo fana twogere kwene emboozi kwa leero tukulaba oli mu stocks akapale kambi tuli ku kiwano ne olina mu uniform. Akati wano tuli ku fe kulwaffe nga ba old students twayingidde mu mukolo naye ate naffe ne tuyingizaamu omukolo ogwaffe nebanga reunion yaba old students of Budde Umeya naye ng'omukolo gwa leero gwongo ogw'essomero speech day y'essomero. Kakati kwolwo olunaku twasaba naffe ba old students batugattemu gulimu ne fundraising okusobola okusereka n'okumaliriza kale ennyumba ya HM. Wano we nasomera primary yonna okuva mu primary 1 paka P7. We nava ne nyambuka ku lusozi wali waggulu wali secondary. Kati uniform twayambalanga bwe tuti era bannange bonna gwe buli golaba ali mweno yero ye uniform yaffe enkadde yasookawo asiye yasookawo naye ye y'omulembe gwaffe zizze zikyuka buli mulembe gubeera ne uniform yaago kuba kati waliwo ate nange gyendabye omukyala nga ayambadde agamba ye uniform ey'okubiri entandikwa y'essomero mu Gwenkaaga kati ate fene ya yero nze nagisangawo ku mulembe gwa HM Gombe nebeerawo paka kugwa HM Mpaji nze altoloza ndi wa leero nze siri wa leero bannaye by the way 19 eyo togere ku biseera by'essomero ani yali kyaliwo best friend kwa kusomera kwera ko ngoli ekyaliwo yali angana ha mugena mu fene ne mubba fene w'abandi kati ekyamazima sali na best naye nganze nalinga kwegamba nalinga emikwano mingi nnyo nga kizibu okwawula nti ono ye best ono yaddako kubanga abaana bamoza abali ba best bo obazaala tabani bo bazzukulu bo yabo kati tiwalina best nnyo kati bangi naye nga nsobola okujjukira nti nasoma ne gundi kati mu klasi yange mwalimu besobola kwerabira mwalimu Kibirige mwalimu Kabuye mwalimu Beka mwalimu bangi bannabisere Aisha babyerukire Farida kati bano bali waggulu ku ffe bano
bano si ba leero yali waggulu nnyo nga muli eri wansi effe twali wansi naye ate ekyewunyisa ng'ate ono muzzukulu n'ono muzzukulu naye ate bo baali waggulu kwegamba nga jjajja waabwe ate yali wansi wali osemba nnyo oba atandika leeti nze kale mugambe nti wajja luvannyuma najja luvannyuma yazaalanga abaana ekintu kyamukwata nti yasanga abaana alina bangi nga waliwo Mungu bye yasooka okuteeka ku nsi naye najja n'abasanga naye era bonna bavunnama ku kantu kamu anti ewajjajja tuliyayo bigagu kati olaba kyombuuzize kya uniform olaba muzzukulu wange ono sooka ojja ono naye nzala muzaale jangu muzzukulu wange kati ono muzzukulu wange ate yajjidde naye ku y'omulembe gwe ono ye y'omulembe gwe ono muzzukulu wange myaka gyenkaaga ataano mu etaano nga weeriri inawo uniform endala yine ejje naye Jendi amanya gange nze Nuliati na Kenya nasomera wano budde okuva mu mwaka 1955 nenkoma wano mu mwaka gw'enkaaga P4 nga kwe bikoma P4 yali ekomaawo no primary tekoma mu P7 yali 4 kati nengenda makulungo kuba abaana waliwo amasomero g'abakatuliki bapolisitanti ng'omusiraamu togendayo nengende makulungo gye nava nengenda awalala eno ye uniform yaffe ey'okubiri mu myaka gy'ataano waliwo omusomesa wange nga bamuyita Kojjankolo ne wabaawo musomesa omulala John abo bonna nno bagenzi bonna bagenzi tekuli mulamu kwena tewali wano nasigazaawo muwalimu yekka yansomesa Oluwalabu Seeka Kiwuuwa mu biseera by'okusoma bakulamuko ku ffujjo obulenzi bukwana ako tewali kambuuzizza nnyo nali siri mukulu nnyo ebiseera ebyo nga ndi mu kawana katono nga siwaliriza muntu kunkwana no pifo nali muto naye nga tebabikola kati olaba agalabeemu n'olukumi oba ebitaano ebiseera byammwe awo kati P5 wano twatigomyanga wano nga bwe batuta ku buleeki wagimudde awo nga tuyingira olusuku ffene gwe tusangako gwe tuwanula bwe tusangamu emiwogo mu ntamu nga tugiri era nga ye agimudde ebiseera ebyo nga abaana bwe babata bwe basangamu yakolanga yati yatuka akasana abategeera nga ffenna tuba baana bagimudde naye agezaako sange nga tewasomye ng'akuleeta inuka akuli waggulu saa zakusoma oba oli mukwenjera ku ffene biki naye nga bwe tutyo bwe tuli ne tujja P7 wonna P5 P5 kati ate kyenzijukira kyali mu P6 siryerabira olunaku lumu twalina minisita waffe Kabali ng'alinamu abaana kuliimu baasomesa okuva ng'asomesaamu abaana 10 okuva ku 11 okudda waggulu kirasi ey'abaana nga 4 nga yatuzira biralu yalondamu kuliimu kati ebiseera ebyo mu P6 kuliimu yali agenda nkendeerako olw'eddalu naye ajja atwawulamu kirasi kati bw'atwawulamu abaana bano abaali basigaddewo bano abangi tuvaamu omuzira kisa najja akola ekigambo Ssemagambo najja akeera ku makya oba yakeera ku makya oba yaddira kiro ffe twagenda okujja mu kirasi ya P6
nga kirasi yaffe blackboard yawandikiddwako ekigambo ekinene nnyo kabaliiki naye ng'omanyi ennoni kabaliiki kitegeeza kabali yali kirasi kitya waffe naye ng'ekigambo omanyi kyawandiikisizza mu luzungu kye bayita pupu ng'omwana yaddira oba yafuna ndebe gye yafuna n'akuŋŋaanya eya pupu kubanga ng'ekigambo kimu kitwala oba ng'omuntu mulamba n'ekirala muntu mulamba n'ekirala muntu mulamba buli nnyukuta ajjenkeera mu kirasi tujja olwatuuka ku kirasi bwe tuti enswera ze zatwaniriza tuleziwuma nga nazo ziyimba kabaliiki ne tugamba bannaani kyekiri mu ggwanga tuli bantu bakulu bituufu kakati munnange tukuŋŋaanye essomero lyonna likuŋŋaanye ekyemwabuuza Mr. Mpagi kyekiri wano tikirasi yaffe bagiwandiiseko ekigambo ekinene nnyo ne pupu ye yamuwandiisa tali ambadde giraavu bakaveera tetumanyi ne guno gwakata tumanyanga muzira kisooyo kubanga ye yatujuna ne tuddamu n'atusomesa Mr. Kabali era ku olwo ekyemu yagamba toddamu kwawula baana Mr. Mpagi kati mugenzi bambi abasomesa balina omuze bagamba ŋŋenda bakuba mwenna ntegeera mwogere paka yakikoze mwasirika erinnya lye olw'okuba lyali liwandiikiddwa ne bwino omuzito nga toyinza kukuba mwana oyinza okuba ate nonyulwa bunyulwa P6 bwetyo bwe yali mu kusoma academics togende mu academics wali otya saali mubi twali mulungi nnyo nali mu balungi naye bakuba oli yali yalondamu kuliimu kati jjukira ate oluusi nga mwali musingamu bawala omanye ebiseera ebyo ffe twasomera abaana basomanga bakulu naye kwaliko abalenzi oba babiri ng'ebisigadde byana bya buwala kati tetumanyi ayinza okuba yabironda lwa nsonga eri ekitegeera tukamu P7 ne tugikola bulungi nnyo awo era ne tuyita bulungi nnyo ne tugenda kasozi awo budde secondary ate bwetu primary bwe nagisomoka wano kuba otuka mu P7 obwongo butandise otegeera okumanya kyenyina okuzzaako kuba abaana mu P7 muvaako abagenda ne mapoota olina akantu kebakola nga akama P7 ekyo kyo mateeka twakolanga buli kye tusobodde ku kyalo oba kupoota oba kukola kikasita kibanga kivaamu akasente oba kuleeterayo omuntu mazzi nze nakola buli kintu kyonna ekisobola okumpa akasente abaana b'ennaku zino tubeesemu ku baana b'ennaku zino abedda 7 mwana abatandise okutegeera mu nze n'okwagala akawala ebyo tebyaliwo byaliwo naawe lwakubanze saali muyonjo mu nsonga ezo bakiyita budongo ng'oli mudongo nali mudaawa nnyo era nejjusa nnyo kubanga mu primary kaleko naye olaba ne secondary naawe tokyogera ge mazima nze era nagamba singa tusobola okuzza ebiseera emabega balinzizizaayo mu secondary ne negiriisa naye munnange siina navaayo bwe ntyo tegeeza mu P7 wali ekyaliko ng'okyali mbeerera oba erabika yaliko sikakasa bulungi naye nga muganda wange essomero lyo lyanyumira by the way yanyumira nnyo bambi yakongera kulaba olijjukidde ndijjukidde nnyo ate kati luno olunaku omanyi okugejjanga bw'olulaba lufaanana bwe rutyo nzija nkuza amazaalibwa wano nalina ettiimu yange ttiimu hamu tujja tugulira abayizi wano ebitabo kalaamu biki tubigabira abaana somesa batugamba segujja kyotukoze tusaba sebo tukuyita ojje ne ku speech day yaffe tukole ki obeewo ne mugamba nja kusituka ate nnyina ne ba obbizi ne ba ogizi banja abampuliriramu tujja kusituka tujja kujja kwe kusituka era mulimu abakoze ekyamaanyi ennyo nnyo ku mukolo guno kati ng'omukyala zamu kago
oyo omukyala yasomera wano bwe yawulira nga tutadde ku mukutu ebifaananyi byanga nzize wano ne ttiimu yange bw'olabako ttiimu ahaamu abo abajambadde be nnali nabo n'agamba mugenda ku sipiigidde HM bagambe emmere yonna nze njiguze zamuzaamu tugenda kulya mmere ya zamuzaamu nawe oteeko ggi lyako omukyalo oyo wamaanyi bambi atikka ebyamaguzi okuva e Saudi Arabia paka Uganda era gwe ng'oli kadaama oli eyo wanoonya dda n'obuntu batuwadde wano kuliko zamuzaamu obwo oyo zamuzaamu kago buno oyo ono zamuzaamu kago w'amaanyi nnyo era yaŋŋamba haamu nze enjagala gyenkwagala nteekwa okuteeka ssente mu mukolo ogwo ku lulwo ne ku luwa obusiraamu ye bwe yakikola ye bwe yakikola natumaliriza waliwo ko ku musomesa yakusomesaako weebali lwakuba bakyali ku speech tujja bafuna obusembayo nze ngenda kukubiriza abayizi bonna buli mwana yenna asoma oba ondabo batonda bo boli muzadde nga osobola okugamba omwana wo mukubiriza asome kubanga okusoma kye kisinga era kino tukikoze okusingira ddala kusikiriza baana bano abato nti basome kubanga nti bwe twakula tetwafuuka bizezengere twafuuka abantu twavaamu abantu naye nga twayita mu kusoma ne banneegomba era basome bajja kufuuka nga nze oba okusinga nekunze yesebo nange nesimye obalabako olunaku olwaleero lwa baside y'abaana sayinsa obalaba sipiikidde andi ne mami tuli wano makino kyekyalo kwenzaalibwa tene mama wange kwabeera leero speech day essomero kwe nasomera era nga essomero lijaguza emyaka 9 naye ab'omulembe gwaffe abaali bambala yero naffe tusazeewo tujje twambale ng'omulembe gwe twali essomero bwe lyayambalanga bwe liri kanyemuko ankamisi ng'omuteekateeka agenda ku ssomero nakeeranga ku makya ne mbakeeza ne bamala okusaala esswala nga bamaze okumbuuzaako okumaliriza okusaala esswala oba mulimu amazzi ne bafumba cyayi ne banywa kumala okunywa ne balyoka bagenda ku ssomero oba temwasuze mazzi ne basooka baddukayo ku luzzi nga tugakima ne baleetayo amazzi ku ssaawa ezo mmeka kusomero ku ssaawa emu baba beetaaga 12 ng'ebyo byonna bikolerwa mu ssaawa 12 oba ate nga banyuse nga bakeranga ku makya ne balima ku makya ne balima n'omuzuuka saame twakeranga ku kidima ssaawa 11 nagenda ku ssomero omala kulima n'okima amazzi n'oyogerekera ku ssule teri mwana wange ava waka nga talimye yanga n'omala tolima maama wange ono emiggo ate olukomawo ku bibiri osasulako olukomawo ssaawa 10 nga bali yala Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59.
oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okukuyambako okuyisa mitendera gyonna nawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku whatsapp eya +44 794 901 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka. Yes, kyobula bw'oliako ne tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala yawaka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange. Kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekoleki ejjule nga yeetaaga okugogolamu. Kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale noonya kuba naffe ba Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera ng'ate bakutera biodigester tank okumaliriza ng'ate bagenda mu nnimiro. Affe ebyesente tebyalimu kwali kwonoona baana lyali ggolu akatifini kaaki mukaveera obwo butifini bwali tebuliiwo. Naam. Kati ate nga abange tebatwala mmere abaana emmere basiruwaza ku ssomero bano boolaba baali tebeetika mawolu emmere gy'abaalidde ku makya n'ekyayi ng'emumala ku ssomero paka lwanadda. yakusumbuwanga nga kakyasoma nkakyali kanaka teyansumbuwa nnyo kiri awo kubanga yali muwulize kyekyali ekirungi kye nga muwulize era mu buwulize bwe mweyajja kino singa tiyali muwulize na kumutegeka yali badde tali bwati. Sukulu fees owaffe bakadde be yalingawo. Anti ayitayosa ku ssomero ate nga bwadda atuukira ku mirimu nga siye mwana sibe bano abaana abenjeera abatayagala kukola. Omwana bw'aba tayagala kukola tafuna birungi ebirungi abifuna akoze eki atendekeddwa okuva mu maka. Amaka gaali makozi ate nga abaana babulize nga tebatambula ng'abaana ba kaakati era ng'abaana abange tebagenda mu biduula. Ati yakola yali mwana mwetowaze tiyakola. Amwama mwebaza buli lunaku enkya n'eggulo era yakimanyi ne bwe mba simwebalizza wano mwebaza buli lunaku olukya ku ggulu era maama wange kubanga era kati nyimiriddewo ku lw'abaana bange ennyama ndya sukaali nywa amata nywa endabika gye nnimu kati y'abano baana bange omulabanga waana naye era mbeebaza nina emyaka 68 ku lwabiri mu 4 Desemba guno lwe ngenda ogiweza net ono maama kyankaaga 68 net. Mama bugambo ki boowa abaana abasoma essaawa zino? Abasoma essaawa zino bwe baba bamanyi nti bawulize ku bazadde ensi ejja bbanguyira. Bw'oba toli muwulize ku muzadde ensi tekwanguyira.
mama mukulu ansabye nkukwate mu ngalo weewaawo kale ffe tukyaliwo batulabira Saimo Official kubeera ng'etutambulirako ebbanga lyonna okubeera ng'etulondoola yonna gye tuba tulaze naffe munnange tujja twewaayo okulaba nti tutuusa ebyo abantu bye batusuubiramu n'okulaba nti tuzanya emizannyo egibayigiriza egibasomesa n'egibabuusa ng'ensi ya leero bwegamba. Tuwerabira Oktoba UK abantu be UK mutulinde Oktoba awo ate tulabe nga tuzanyirako ku ttaka lya King Charles Climax za ku Saimo Official. Nange mbaniriza bakama bange mwebali nnyo kubeera nga ate we muli mwebali nnyo kubeera nga mutubeerako each and every time. Tuli family mwebali nnyo kubeera nga tukyali wamu. Obadde awo n'ogamba ko werekereko munno nawe n'oyamba uniform. Nga bwe nakugamba nti Aromatic Entertainment tuli family. Era lwakuba nti n'abamu babadde bali busy sawa zino walirabye abantu bangi wano. Kati nze tubaddewo awo nga nze atali nnyo busy. So bakama bange ne baŋŋamba werekerako kwa Misi wakiri go tukiikirire. Kati abasabala basigaddeyo bakyakola mirimu. Ffe ebintu ebyaffe ffe tuba stand by. Kye bayita artist aba stand by each and every time. Tokoteme. Amina. Owerekeddeko munno. Perekeddeko Amisi nga bwe nkugambye nti bakama bange babaŋŋambye nti gwaliwo oboso genda n'Amisi at least omubeererewo o representing Aromatic Entertainment ngera bwe kiba. Bambi oyambalewo. Si yaŋŋambye nyambale bwe nti naye oyina obutafuuka old man out. Oyina okufiitinga. Ate kati ffe bino ebintu bya uniform zembeera. Buno buntu butono nnyo. Owaye kino ekigundi ky'omusipi ate gwe kiri eno. Anti kakati bino biba byakwejjukanya. Nze mu primary ne secondary ndoza senior wano yokka. Ne primary yonna okuva P4 paka P7. Blood nayina eddalu. Ngagwe kino ekyuma gutokika wakati ochi. Nina gwe nalabirako ng'akisiba kati no yali akisibire ne mabega wano. Kino ekyuma kibeera wano. Be bali babadi. Kitegeera. Kati nze n'enkoppa ne ŋŋamba ekyange nina okwawuka. Nze nayagala nga nnyo enjawulo kuva buto. Kati nze ne ŋŋamba ye baba kisibidde eno emabega. Kati nze kansibire wano. Kati gwe wali olaba ng'onyumye. Nga mba smart nnyo. Angolaba onyumye. Nga nkugemba smart nnyo era ng'obuwala bwonna era omuwala bwaba ngani musajja wa tabbo. Agamba atya Salongo. Ano yasaze okumperekera. Omanyi tufe eri mu Aromatic tuli ba Luganda. Kitegeeza naye bw'anaaba neetaga mu kintu bwe kiti yamuwerekera. Kitegeeza mugambye yambalewo. Nange atoko ndeko. Ayambaddenga. Kitegeeza nange naba ngenda e Masaka. Gye nasomera primary. Balita Kiyumba Primary School. Kiyumba Primary School. By the way amaanyi. Kiyumba ninayo kukyala ewono. Ninaye wa Conrad Peter Yiga. Yeyo yonna tujja genda ekirungi bonna be Masaka. Ate bayita wano waffe ne beeyongera. Naffe tuyita wano. Kosi omweno ndaba yefaanagana. Ate nga tasomera ku somero yazze lwa mukwano gwanninako. Kubenze eri ninga kitaawe eri mu Aromatic. Ono kitange. Tugende. Alumbirawo. Era kati ono Morris Jordan zikaweesa. Yomu kubaana eri abampita papa kwegamba mu kintu ekyo sinze muzaala naye olwa mu kintu ekyo bazimbye nzo mukuba bazimbi ababa wa guidance ennungi mu firimu so be yawulira nti ngenda kubayo n'agamba papa nyino kuwerekera so kale sebo nimbali kyakugamba omusipi guno Iranze kenayinamu akenjawulo ng'essaati tolaba abasinga bo bafunya ebiri afunya wano kumu n'afunya ne wano okitegeera kati ate nze si bwe nakolanga nze nfunya kuno kumu ne nfunya ne kuno ebeera cross
njita cross manyi embeera olaba obuwala fayini bumanyi okuwagawaga kati nga netuma bantuma n'erinnya bali bampita cross lyava wano nti eno left ne right left yafunya ne right ku mukono eno tafunya neno tafunya kati nga bampita cross oba X oyo Morris Jordan's Kawesa then wamwe wamwe oyo Morris Jordan's Kawesa on primary kati mu secondary manyi bola twazimbanga ng'ovimba ddala nnyo ngoma zoteba ggoolo obwala bonna bubeera mu madirisa hi Morris hi gwe isomero linyuma life yesomero I've been missing it mbali missing a life yesomero bana bizibu byoboyina tetunalya tebanatuwa kawunga kizibu kyoboyina kimu tonnanywa buugi tunalya kawunga ne bwe bakuba ebijanjalo nga birimu kawukuumi olya buli kati twakolanga akanyonyi neddaso mama w'abaana bino byali eridda si byakati byali eri edda Simon official olaba twandika ngo obubaluwa Simon Deka nenga thank you so much guys okubeera nga ate muli ku Simon official mwebali nnyo okubeera nga ate muwagira ne film za Aromatic Entertainment nyongera okubajjukiza nti October tugenda London Job Links yatutaddemu sente aba Aromatic Entertainment tugenda London n'olwekyo abantu be London mwenna mujje mu bungi muwagire Aromatic Entertainment nga mwe mubiraba bwe tubizannya ku TV nga bwe mubiraba bwe tubizannya ku YouTube ne London bwe tugenda okikola ate this time round kigenda kuba kyanjawulo kigenda kubaamuko ebinnonogo nti stage ze tukole Kampala ate si ze tugenda okukola London kiri executive ate bwe tunamalawo bwe tunava e London oba oli awo bakama baffe nsuubira bajja tegekawo nga kye tujja ate e London ate tukireeta wano ne bano bafuneko ekya London so ye enjawulo ya Aromatic Entertainment era nga nyongera kutumira mukama waffe Sir Ahmed Lubowa thank you so much okubeera nga ate otubeereramu each and every time oyo Morris Jordan's Kawesa entumbwe ndowooza wagirabye kweri entumbwe kweri wagirabye entumbwe thank you so much guys I love you Morris Jordan's Kawesa I represent